wabula gifunamu akalungi olabe ng'etambudde tugijjira ddala weeva. Okuwasa tulina emigaso mingi gye tukufunamu. Omugaso ogusooka okuwasa ibaada. Ibaada eyo Allah gye yatuwa n'ekiragiro kye kyaga nti fankihu ma taaba lakum min annisa. Eyo amru kiragiro kiva wa Allah ng'alagira abaddu be. Ekyo kimu. Omugaso ogwokubiri gwe tufuna mu kuwasa okutuukiriza obubumbwa. Bubumbwa buluwa okubeera nga ebitonde byonna Allah yatondanga ebitonde bibiri bibiri. Min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Ebitonde byonna Allah yabitondanga birimu pairs mmeka? Bwe tusoma Quran essula Yasin gye tusinga okwagala, Allah yagamba subhana alladhi khalaqa al-azwaja kullaha. Atenderezebwa Allah eyatonda pairs za buli kintu. Mimma tumbitu al-ard, yatonda peya biri biri mu birimwa mu ttaka, mmere erimwa. Wa min anfusikum, era peya aleeta bbiri ne mumu abantu, aleeta ekisajja n'ekikazi. Okuwasa Allah bw'akuwa kuba kukola lulyo. Binaul usra, okuzimba olulyo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Allah yayaza n'asaasaanya okuva mu bantu bameka? Babiri, omusajja n'omukazi. N'aleeta abasajja bangi, ne muvaamu abasajja bangi, ne muvaamu n'abakyala bangi. Atuukiriza ekyo Allah kye yatuwa okuba nakyo. Ne tufunamu ekyokusatu oba ekyokuna, okuwasa kuba kwawukana kwa muntu n'ensolo. Ensolo teyeesiimira mukyala waayo, babula buli ente gyeraba mukyala waayo. Embuzi buli mbuzi gyerabye egenda gyezi. Amma ffe abantu twawula. Bw'ogenda atali oyo gwe bakuwadde okoze zambi, ofaanaganye n'ensolo. Ate nga gw'oli muntu Allah gwe yasukkulumya n'amuwa ekitiibwa. Walakad karramna bani Adam, nawe omuntu ekitiibwa wankizo, muntu wa kitiibwa obubumbwa. Okuwasa kimu ekiraga ku magezi g'omuntu, ti amagezi g'alina ategeera, akuze, alowooza, mukyala ategeera. Kubanga Allah bwe yali amaze okututonda, era bw'abanga bannammwe bafudde ne bakulekera abaana b'omuntu n'emmaali yaabwe, obawange emmaali yaabwe ng'omaze bagezesa, naye obagezesa naki? Na mukyala. Wabtalul yataama hatta idha balagu nikah. Otegeera abaana bo bakulekedde bamulekwa kati bategeera, basaana okuweebwa emmaali yaabwe. Tubagezesa naki? Nakuwasa. Bw'omuwa omukyala amugye gy'amugye tebawangaalangako bonna,
n'olaba amulabiridde atya basobodde okukwatagana basobodde okutegeeragana abatakulidde mu lujja lumu kiraga amagezi g'omulenzi ono nti ajja kusobola okuwangaala amagezi ge gazeeki era bw'oba olina ensimbi ze ze wamuterekera zikwate ozimuwe naye Allah alaze okuzimuwa tumutumuulirira ku kukola ki wasa kyabuvunaanyizibwa nnyo omuddu okubeera n'omukyala zambi bbi omuddu okubeerawo nga talina mukazi zambi bbi omukyala okubeerawo nga talina musajja aba akoze zambi aba aleese ebikemo omukyala Othmani gwe yatta yamutta lwa bikemo ebyo tegerekana omuvubuka yajja n'awaaba ewa Othmani tewanga ameera almuminin omuwala oyo namusanze ayina embwa emwendako namuza kituufu temubaka nti kwekulamulako yatulamula erugana bw'osanganga omuntu ng'ayenda ku kisolo kitte n'omuntu mugireki ne bamuleeta omuwala nabuuza olina obujulizi n'aleeta omujulizi asooka ne baleeta owokubiri ne baleeta owokusatu ne baleeta okumeka ne baggwayo bana Othmani n'anyiiga ng'alaba mu butuufu ekikola omuwala kiyakoze kibi nnyo n'alamula nti bamutte ne bamutwala ne bamukuba amayinja n'agira ki n'afa mutabani wa Umaru ajjayo namugamba nawulidde amawulire nti wassa omukyala gwe bakutte ng'ensolo egira ki nambati wallahi yakoze ensi y'omukyala mukyamu bamuse namubuuza wasinziddewa namugamba alese abajulizi bameka bana bebaweddeeyo nga tekyali kyakujulira okujjako okukola ki kumutta omwana namugamba Abdullahi ibn Umar namugamba nti sandi musse namugamba nti omuntu akoze zambi omubaka agamba bwe tumukwata tumutte ate gwe ogamba tewandi musse lwaki tewandi musse namugamba nti okulamula okwange okulaga nti sandi musse ndeetera abantu abo abameka abana ne babaleeta naga abantu abo abana buli omu bamuteeke mu kasenge kake buli omu bamuteeka mu kasenge kake nabaga mundeetera omuntu omwomu nabuuza eyasooka otyo gwadde obujulizi tiwasanze omukyalo ono ayendwako emu atye wamusanzeewa n'amubuulira we yamusanze embwa yabadde efaanana etya n'agimubuulira nagati omuze ne baleeta owokubiri naga wadde obujulizi obuti nti ye embwa yabadde emwendako yadde efaanana otya oli yamuwadde enzirugavu onaamuwa yakkalaki nagamba tati olabye nagati omuzzeeyo okutuusa bonna ebagiraki naye nga buli omu ayina statement ye namugati olabye nze oyo sandi musse namugati genda baleeta omwomu munoonyeze ey'omusajja amanyi okukuba obulungi embooko ne bamuleeta agagalamira bwekiwagala nti omuwala olwa mukutte embwa emwendako mukboyo temunzita temunkuba luwedde gundi yaŋŋambye bwati namugaa ti oyo ekyo kirabye oyo muzzeeyo n'aleeta amulala okutuusa bonna abaana bwe yagira ki agenda okumaliriza okubalamula bonna abana nga
omusiraamu bamutidde bwereere. Kati oli agambye omusiraamu yetugamba tiyegomba omukyalo oyo n'amugaana. Olowooza ova olabye ekikemo. Kati okufumbirwa ibaada, bw'oba tofumbiddwa oyina ekikubulako, oyina ekikubulako, oyina ibaada gy'ototuukiriza. Abdullah bw'oba towasizza oyina ekikubulako. Oleeta ebikemo eri abantu abakyala abasigadde, mubaamu abalowooza nti ojja batwala n'otobatwala. Ebigenda okuddirira bibeera bibi. Kyava Allah atulagira tuwase. Bwe tutawasa tuba tumenyeewo ibaada mu ibaada ennene. Allah ze yatulagira okukola ki? Okukola. Kyova olaba osoma ebigambo ebyo n'osoma etteeka lya Allah byatuwa Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an ey'ekitiibwa ti kalla lamma yaqdi ma amarahu. Mwali mutaddeko aya eyo ebirowoozo ti kalla mazima ddala lamma yaqdi tamalangayo omuntu ma amarahu ebyamulagirwa okukola, okwebaza, okutuukiriza, okuleka tabimalangayo. Allah tumwebaza kwebyo ebintu ebulaga nti alhamdulillahi alladhi khalaqa al azwaja, tumwebaza Allah. Omuntu bw'anaagenda mu jjana tajja kgenda mu toilet ne Allah mu omukyala. Wa hurul ain ka amthali lu'lu'il maknun. Teri kupakasa birala naye omukyala oteekwa kukola ki? Kumufuna. Allah agamba nti gwe siiwe bahurul ain inna ansha'nahunna, nja kulinovetinga bakyala baabwe be babadde babeera nabo mu duniya olunovetinga. faj'alnahunna abikara uruban atraban la ashabi lyamin. naye teri kulima, teri kusuubula, teri genda mu toilet la. naye kino Allah akimuwa. ne mu jjana gyatuuse naafuna gwateekeddwa okubeera naye. bw'ali batafunye ku bahurul ain, abakyala abo be tuva nabo mu nsi Allah agenda kubazzaawo ne bahurul ain babeegombe. olaba ibaada eyo mu ggulu tetusaala naye eno tukyagirina, tutambula nayo. N'olwekyo omusiraamu yenna waali omutemwa gwe gumu kufuna mukyala. Omukyala ono kya bbeeyi eri omusajja. Mukyala Allah yamututondera nga kyekyokuyamba kyaffe, okutubeesabeesa, okutuggyako obusungu, okutuggyako obweraliikirivu. Allah yakiteekateeka mu mukyala. min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu, musobole okutebenkera kibe ekisulo kyammwe. tegeregana, omusajja teyandikuze, teyandinywedde mu busiraamu bwe singa si mukyala. mbaka tugati omukyala ajja na kimu kyakubiri ekyeddiini y'omusajja. ddala baba talina mukyala alina kimu
eddiini ye bw'awasa omukyala nabbi yagaa ti eddiini ye ejjudde. Saba nnyo Allah akuwe okukuuma ekimu ekyokubiri ekyeddiini yo. Kitegerekana? Ekimu ekyokubiri ekyeddiini yaffe kiruwa ye mukyalo oyo. Allah yamuteekamu ebintu bingi ebisobola otutebenkeza. Kyova bwe yatonda Adamu bwe yamuleetera gwasobola okuwangaala naye mu dduniya yamuwa muki? Mukyalo omunafu. Nekwe yamuwanga alaba yeyekka asobola omuteeka mu leve ennungi, era yafuna mukyala we n'awangaala naye. Nekyokuwasa ibaada. Khadija okufumbirwa si kyakyeyagalire twemba njagala nfuba saagadde sifumbirwa, eri ibaada kusinza Allah. Oteekeddwa okubeera nga ibaada laisati munhasira, tekomekebwa ku sala yokka. Tegeregana? Olaba omubaka bwagamba omusiraamu ti rahimallahu rajulan, Allah asaasire omusajja qaama min allayli, asitukako ekiro n'asaalako, wa ayqadha ahlahu, n'azuukusa ne mukyala we naye atuula agireki asaaleko, nanga bw'agaana n'asena akataasa k'amazzi n'amuyira ave mu ggandaalo, ave mu tulo. Bayinireko bameka? N'akyusa nti rahimallahu muraa, Allah asaasire omukyala qaamat min allayli, asitukako ekiro n'asaala ku nga bw'asaala azuukusa ebba, nabwe asituka tusaaleko. Naga bw'agaana omwami okuzuukuka, omukyala n'asena amazzi n'akuyira, naye ayira baaniffe tomukuba n'ogira omutta, so ofunye ekkula tafunika. Funa omukyala akujjukiza ku ibaada, naye yinza n'okwesuula mujjulwe n'obeera mu buliri n'oyomba todangayo kigwosasa, naye neema Allah gy'aba akuwadde oba otuukiriza ekimu ekyokubiri ekyeddiini kyewanoonya ogize eki okifunye. Kubanga bw'asituse maama w'abaana nagamba taata abaana nga weebase bw'obuzibu obwaffe bwaggwayo, situka kyatusaale naawe. Bw'olaba ogaana n'aleeta ekikopo ky'amazzi n'akuyirako, tolwanye. So ng'eyo levo gy'oba otuuseeko, oba otuuse ku ntikko ya leve ey'obusiraamu. Mukyala gw'oba ofunye tafunika. Nekiba olaba nga Allah kikwadde okuwasa ibaada ekuzza. Tuyina emizeezeze gye tulina abasajja abasinga ogitujja mu bakazi. Tegerekana? Obusiraamu buyinza okukulema n'owebuzaabuza kyaga nti oba bigandika ŋŋende eka ng'okwanga ekisajja kijjayo akatambaala, wallahi kati ogenda ondekera abaana, wallahi abaana n'abakola ntya, naye bakigamba obusiraamu tekigira ki. Omukyalo ono bwaddanga ddala ekibadde kimutwala busiraamu, ajja kuzza omusajja ono ku levo gyagira gyamwagalako, batambulire wamu. Ibrahimu alayhi salam bw'amala okuwasa mukyala we maama Isimayira yani Hajara, yalina Saara. Saara bwe yawangala naye amugamba ati bazee wange nga nkaddiye ate naawe ogize eki, tuva mu nsi nga tetufunye ku mwana,
laba aleeta statement tuva mu nsi nga tozadde ku mwana nga kinene mbadde nkuwa amagezi owo omukyalo ono omuwala ono atukolera muwowe afuke mukyalawo oba oli awo oyinza omujja muki naye nze essuubi eryange eriwedde omukyalo okuleeta statement eyo yanyweza Ibrahim n'awoowa Hajara waayita ebbanga ttono nga Hajara alina oluki olubuto newakubadde wajjawo obutategeerega naawe nga bo naawe obulaba buteekwa kukola ki kujja kazi afumbye mu maka emyaka 5 tazaddewo omwana gwe bawasizza eggulaagizeeki azadde naye tamugamba nti mukyalawo mugobe wabula yamugamba mukyalawo wanamujeewo agenda kimugamba ngaolwedde Allah amaze okusalawo Ibrahimu adde mama wa Hajara mama wa Ismail amutwale gyamutwala n'omwana we ndaba Ibrahimu bwakola ekyebbeeyi n'afuna endyo meka 2 akwata omwana we Ismail amutwala e Makka n'agamba nti Rabbi inni askantu min dhurriyyati ay Allah ntadde omwana wange biwadin wemutadde mu lusenyi ghayra dhi zar'i olutaberaamu kabala konna temuli muddo mayinjayinja naye Allah lwaki muleese wano inda baitika almuharram mutadde okumpi n'ennyumba yo statement ezaba Allah Ibrahimu bwasaba mutadde okumpi ne Kaaba ekimuteetezaawo Allah mwana wange wano liyaqimu ssala njagala akula asaalire mu nnyumba yo muno kino kyenkusaba Allah faj'al af'idata mina nnasi tahwi ilayhi kusaba okyuse endowooza z'abantu zonna emitima gyabwe gyonna girowooze wano wendesa omwana wawe Allah yagikyusa buli alowooza genda kukola kuki buli alowooza ayagala gmura ne bwabeera yabadde France newayali mu America era asalinze yajakole kuki kitegeeza edduwa y'omuzadde Allah yajanukula n'amuteekaawo bwe yazaala omwana mu Saara naye n'amuleka e Masiri n'amufunamu ekyama abaana be bonna be yajja azaala Isaaka bwe yazaala Isaaka bwe yazaala n'azaala Yakubu. Yakubu yali nabbi. Yakubu bwe yagenda okuzaala abaana n'azaala Yusufu. Yusufu yali nabbi. Olulyo ne lubeera nga layini yalwo yenna yabwaki ya bunnabbi. E Makka omwana gw'ataddeyo yali nabbi. N'azaala olulyo lwe ne muvaamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ebitundu byonna n'abiggalira. Eyamuwa amagezi ana kyala. Bw'atereera ensi yonna etereera. Naye bw'awunga ensi yonna ewunga. Atereera omukyala mu maka kizibu nnyo mmuzzaako omukazi. Kuba buli kyoyagala olaba agira ki akirina. Olaba omwana wo gw'omulekedde yooyo amaka gammwe alina n'atali tewali asobola kutegeera nti temulina. Olwa buli abalaba alowooza mulina ki ne lwaki lwa mukyalo ono. Mu bwavu aba muntu, mu bugagga aba muntu. Omukyalo oyo omulungi omubaka gwagamba ti idha anfakat mar'atu tekibayisa bubi ti idha anfakat almar'atu omukyala singa agaba
min mali zawjiha kumali yabba min ghairi israfi nga tadibuze tagalye mbita sana wala tabdhiri nga israf ne tabdhiri bitegeeza ki amma israf kitegeeza kukwata sente n'ozissa zitasaana oba kuteeka kintu mu kitali kifo kyakyo ye israfu kivulanga Allah agamba abantu ba Lut innakum lata'tuna rijalan shahwatan min duni nisa bal antum qaumun musrifun muli bantu bakyama niyo gamba nti omusajja yegatta ne musajja munne songa ne tabudhiri kitegeeza kukola ekisusse mmere ofumbye n'oyiwa amma israf kukwata ensimbi Muhammad Ibrahim Maryam jariya abakabbo bakayisa abazimba ekkanisa naawe noteekayo wotadde tewasaana kukola ki kulu washrabu wala tusrifu mulye munywe temudiibuuda ne muliisa n'atasaana kuliisibwa temudiibuuda ne mufumba ne muyiwa tutegeregana nakyo omukyala bw'alongoka aba alongoose kyava muwa Allah authority Allah asasira omusajja bw'oba olina omukyalawo n'akwata mu nsawo yo n'akwata mu kaseefu kammwe wazzeewo omwetaavu n'amuwaayo 5 idha anfaqat almar'atu min mali zawjiha omukyala singa agaba ku maali yabba min ghairi israfin nga tadibuuze wala tabdhirin tayonoonye gati Allah amuwa empeera 10 nebbaawe n'amuwa empeera 10 naye naye omukyala singa agaba ku maali yabba ng'omwami si musiimu tegeregana omwami omutima simuki n'awaako gwawadde yagamba nti omukyala Allah amuwa empeera za 10 omwami n'amuwaga naye tolinawo omujja okuggyako ng'omukubyemu ttooki eyaka n'olaba w'omugje gwenda esaasaana olaba bw'alina ebirungi gye tuli olaba obwannabbi mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe bamuwa obwannabbi yabeera nnyo n'omukyalo Khadija naye yamuzza ebirowoozo yamuddaabiriza so nga akaseera kaali kaki kakazigizi kabi nnyo naye ebintu byonna obuzibu obwamutuukako nga butuuka ku bameka takwekanya otugulira wano kati bakukubye ogula wano tugamba togenda bweru eri abatemu kati wuyo ogenda okwekanganaga naye nange ndaba kansalirenga wano mu kayumba kange ng'ejjamu ogiraki ogivaako naye omubaka yatuuyana entalo zonna ezaali zisooka mu busiraamu ng'ayina abantu 10 yazimala ne Khadija ng'emakka yonna erumba omusajja ogwo naye baatuukanga waali n'alemerawo ne baterega kazoona juzi nze namutwalire emaali ye n'ampa ku ssente ze ebigere n'abisikamu naddawa Allah n'aleeta nusura ye nakyo omukyalo omufuna kikulu obudde ng'ebugenze kanfunze nnyo omukyalo ono batuba tulimufuna tumulonze tumulondedde ku musingi ki ogwegenderezanga nnyo titunkihu lmara'a omuwala omukyala yenna abasajja mwenna ffenna tuwasa abakyala nga tutunuulidde kwemu nsonga emmeka tetubawasa lwa nsonga nnya
wabula tubawasa nga buli omu atunudde kwemu ku nsonga emmeka okulaba omukyala nga beauty black omukazi nga mulungi ono nolaba omukyala nga beauty brown kati omukyala ono nga mulungi ng'asaana okubeera awaka wange bw'anaazaalira abaana bwe bavaayo bwe bati buli omu abatunuulira akakamuwase tafuddeeyo structure yeefaanana etya tafuddeeyo eddiini yeefaanana etya tafuddeeyo n'omulaba omusajja ng'awasiza omukyala yoyo kubanga yatunuulyako kimu kyaki kya beauty ye tutegeregana yegomba byana byanazaala omukazi yanzadde ekyana na buli omu akiyitako alaba kyana tutegeregana nebaayo oli amuwasa nga atunuulidde maali kyala alina ku ssente avubuka boolwaleero muwasaba suga mumami naku ssente nja kuba kijja kunyamba nja kufuna ku ssente nja nemukyala mugezi bwakuwa akasente naye ngaakufunza omaliriza ozikidde moroka ovuga mpya akyusa eno naye obeera baatule tovaamu tova mu mmotoka bwakwata eyataano n'agakuwa engatta ennungi ng'agireeta gw'omuvuga n'omutwala n'amulinda ku dduuka n'omukomyawo awaka akuyita tofuluma kubanga omukyala yayina obuyinza ekyo ne mukyewalanga kibi mukyewalanga si kirungi newankubadde obusiraamu tebugiraki tebukigaana naye tunuuliranga nnyo omukyalo ono ayina ssente nti ye omubaka ekyamuwasa khadija nsa yali mukyala nga wansa newankubadde yali akyali muki mukaafu era kitaawe hamuza mbuuza omukyalo ono oganye mubaŋŋambye yabadde ayagala omuwase nooganga taata mukyala simusobola enfuna ye eriwa waggulu namugati olowooza lwaki yatuuse okulekayo abagagga bonna abali muno n'asalawo afumbirwe gwe omunaku namugati simusobola kitaawe yajja amwogereza mpola okutuusa leyamuwangula nakkiriza okuwasa omukyalo oyo kozi ye neema allah gyamugonnomoleddeko gyagenda okuba nayo ekyokusatu oli ayinza okuwasa omukyala ng'amuwasizza mubalangira mu maka gawasizzaamu abo balina ku ssente abo balangira bonowasamu abo buli kalungi okiseeki nabiraga naye bwe mbanga muwasa mutunuulire nnyo eddiini y'omukyala singa ebina abifuna so nga ate bizibu obifuna tegeregana kazi naaba mulungi naaba owensa omuganda yagaa nti omukazi omulungi mbwa yannamaaso mukimanyi bwetebbeeyigga nabwe yetuulako bwati n'atunuulira mu ndabirwamu alaba ne bwenva wano ani annema okuntwala alaba ng'ensi yonna erabaye kati allah bw'atakuwa nnyo ng'alimu akasiraamu tobeera naye tubawasizza bangi tubawasizza bangi n'agoba maama wawaka nagaze maama wo tomuteeka wange eranze ennyumba yange maama wo n'omuwaŋŋangusa n'omutwala wa ebulemeezi oba n'omutwala eyo bayitayo mukireku eyo abantu okulowooza ove ku mulimu otuukeyo kitwala ebiki wano maama wo omukazi tamwagalawo
Numuga kati nze wanfumbirwa aniya Allah gwe yayisaamu nantuusa wano siye maama ate maama togiraki kino kaga ate maama kale maama kankuzimbire wano ati omukyala naye antabudde ate kyakwagala kati maama kankuzimbire wano ng'omuwaŋŋangusa mwabo mwebali togamba njogera ekitaliyo mulimu abataliimu ng'entegeera yaabwe endala naye mulimu abamu abagiraki kati omukyala mutunuulireko obusiraamu bwe mu maka mwava gafaanana gatya omukyala onoddayo n'owaaba timunnange mukwano gwange bwemugamba okusaala tawulira bwemugamba okusaala agaanyi owaabeewa taata akubuuza kimu tekyolabe kyokka tafumba bw'otonywerera nnyo oyinza okubunira nga haja akwanukudde ekigambo ekyo tegerekana omukyala tumutunuulirako eddiini ye omusajja ne tumutunuulirako ebintu bibiri owange omukyala afumbirwa omusajja tumutunuulirako ebintu bibiri yagamba sallallahu alayhi wasallam ebyomusajja binene kubanga ye komanda wa waka kwe musingi ffenna kwetegiraki kutambulira yagamba sallallahu alayhi wasallama kibagamba nti idha atakum man tardawna dinahu wa khulqa omusajja bwajjanga gye muli owange mariyamu jaliya ng'omutunuulidde eddiini ye nungi wa khulqahu n'empisa ze ennungi toyinza kusanga musajja eyenkananganzi nga nnoonya mukyala wakuwasa nti omukazi asooka awaka olinawo omukazi sirina gwe wonna emyaka egyo toyina mukazi nga weekana mulango okwata omwana wo ng'omumpa kiki kyomwegombyeko emyaka egyo egikuze bw'aba tayina nsa ng'asobola okugalla omukono ne gutadda ne guteekwa ku mukyala oba omuwa omuwala era obuuzabuuza kyekimubuzizza omukyala empisa ziyinza okuba ki mbi idha atakum man tardawna dinahu wa khulqahu eddiini onoogitegeera otya ojja mulaba gye musaalira ojja kulaba enkolagana ye n'abantu ojja musanga obwesigwa bwe tutegeregana naye osanze omusajja alina emyaka 5-6 awalabana n'akawala ka myaka 14 ng'era ogati kanfumbirwawo yakawasa ntya tutegeregana empisa ziba tezigiraki bw'oba osanze musajja akuzeemu oba muvubuka nga buli amunenya ng'afunye omukono ng'ekikondo agiraki tayina mpisa tutegeregana tayina mpisa totomu omuwala omusajja yajja ew'omubaka omukyala yajja ew'omubaka baawe yamuwa ettalaka n'agenda nabwe ati ya rasulallah omusajja yantadde namuga agenda ewagundi otuule idda bweggwako jja n'ogiraki nombuulira mukyala n'agenda n'atuula idda bweggwako eba eneetera okuggwako najja ew'omubaka namuga ati ya rasulallah mbaddemu idda eweddeko ne wabaddewo abasajja aba badde banjogereza omu bamuyita abajahmi omulala bamuyita Sufyan ya rasulallah kwaba ababiri olaba nfumbirweko aluwa olaba waleeta
agenda okukulondera empisa y'omusajja nabuga nti amma Sufyani hatha Sufyani we musajja mugagga tazikayo naye tajja kaggo ku kibegabega sajja mugagga mulungi tazikayo akasente agiraki naye tajja muggo ku kibegabega olabye omuze omubi gwolina nabbi yamumma omukazi teyamumuwa namaga nti amma abajahmi hatha naye abajahmi ono musajja mwavu naye atawangaalika naye newakubadde muki naye awangaalika naye kyenandibadde nkuwa amagezi oyo gwe wandifumbiddwa omukyala yawulira okusalawo okwomuki komubaka nekyo okuwasa kuno tutunulira ebintu bimeka buli omu mwalonda omukazi amulonda kusinziira ku bimeka osanga seeka ng'ayina omukazi nga n'okusaala tagiraki tasaala aga mukazi seeka tasaala ate seeka nga tayagala omwogereko yafuna ekkula yafuna omukyotala yafuna omunalwanda waka wonna wakayakana buli avaayo amaaso agenda okumalirizanga n'ebyana byazadde atuyuru ala ashkaliha takaa ng'ekinyingi kyagwa ku kikifaanana ne bafa tegeregana nosanga Muhammadi musajja mwavu ng'ayina mukyala we nga musiraamu nawe mumwegomberako kyova aba tebatukkiriza bw'oba omufunye ng'afaanana bw'atyo tajajaamizibwa abagenyi awaka bakendeeze bw'oba omufunye ng'afaanana bw'atyo tanyumizibwa Allah yampa omukazi musiraamu tokyogera liyatma'u alladhi fi qalbihi ajja kutandika okulungaga omusajja oyo yafuna atya omukyalo oyo buli ayina ekyengero ekirungi tebulayo amukwatirwaki bayinza omumukulemesa nyweza tutegeregana nyweza lwekyo ebintu ebyo kwetulondera nembaka ajjako ekisembayo otunuuliranga nnyo obusiramu bwa taata w'omuwala bufaanana butya kubanga gyojja okuddukira enkya ajja abatawulule ku nsobi zammwe tutegeregana tomalanga gagwa tusembyeyo kano kyomukyala bwe tuba tumuwasa oteekaddwa nnyo goberera ani amukuwadde olabe sirisira emugabye oyo amukuwaddeyo oyo ye kitaawe oba gwe olabye seeka byalabanzaani najja naatula mu nyumba munagiraki nammwe abavubuka oba abasajja abakuzeemu abazadde abaana mulekerawo okuwa bayimaamu bammwe olukusa kifumbiza omwana wange imaamu muwadde olukusa osinzidde ku ki okumuwa olukusa olwo oyinza omusanga nga imaamu nga tasaana na kubeera ki imaamu w'abantu mbalyaza amaanyi yasooka mbakuba ekkanzu ekikalu mwali ali awo ate gwe gwe wadde obuyinza agira ki n'olaba omwononefu gwoba owaagaba omwana wo nekyo otunuuliranga nnyo Muhammad ani akuwadde omuwala akuwa omuwala ateekwa kuba kitaawe amuzaala so si bwe beddira ogumu so si kitaata omuto kasawaali so si wabula kitaawe amugira ki fankihuhunna biidhni ahlihin mukyala muwase naawe Maryamu fumbirwa
nga kitaawo yawadde olukusa yagani kufumbiza muwala wange. Bw'aba taata oyo yafa taliiwo, tuyina jjajjaffe azaala taata waffe oyo. Jjajja omusajja azaala taata, ono aba amuyita mukyala we, si bwe tugamba oyo wa buvunaanyizibwa nnyo, kubanga omuntu omwana ono n'ebintu bye bintu bya musajja mukulu ono. Tegerekana kati yaba alina obuyinza obugira ki? Bw'aba oyo taliiwo, kitaawo gw'aba alaamidde wawadde olukusa, kati abo ebabulawo ng'olwo tuleeta mwannyina batabani b'omulenzi oli obaoli taata we yagira ki? Taata afudde, jjajja taliiwo, talina gwe yawadde buyinza, abo bonna tebagira ki? Kati mwannyina bwe bazaaliganwa ku kitaabwe ne nnyaabwe ajja butereevu, oba mwannyina bwe bazaaliganwa ku kitaabwe nga bannyaabwe banjawulo ajja butereevu. So nga mwannyina bwe bazaaligana ku nnyaabwe tajjaawo, aba akyali wala, newankubadde bonna baayonka ebbeere ki? Abo bannyina bwe baba tebaliiwo, bafudde abaana baabwe, abayita omukyalo ono ssenga waabwe beba okumwanja ennyo okusinga ne taata w'omuto, kubanga emaali ya taata omuto omuwala ono tegigabana singa taata w'abaana ki? N'abaana. Naye omuwala ono agabana ku maali ya mwannyina, n'abaana ba mwannyina abasikira oba nabo bagira ki? Wakumpi. Abo bagenderera mpaka kwasembayo, tetuleeta muntu mulala yenna ng'abo bagira ki? Weebali. Tutegeregana mwannyina, omwana wa mwannyina, omwana w'omwana wa mwannyina, omwana w'omwana w'omwana wa mwannyina, okutuusa ebakka wansi. Tutegeregana layini eyo gye tutunuulira yegenda tutuyamba etufumbiza obukazi. Bw'obeera nga teriiyo nga tuleeta taata omuto, taata omuto tumuwa respect, afumbize mwannyinaffe. Tegeregana afumbize mwannyinaffe, tumuwa bwi respect. Naye bw'abeera nga tugaanye, tulina obuyinza obwefumbisiza mwannyinaffe, taata n'atayogera, kubanga ono asikira bannyina bano, so ng'omwana oli abeera wala, taata abeera wala. Bw'atubula oyo nga taata omuto taliiwo, omukyalo ono bw'aba akomukatya naye nga gemaki? Ge mazima. Khadija bw'oba wazaalayo omwanawo, ab'eŋŋanda zo bonna baafa, oba oli mukyala asiramuse, waliwo eddenzi essiraamu lyakwendako ne likuzaalamu ekirenzi kikuze. Ekirenzi kikize eki? Kikuze. Kiwazazza bawulama abamu baleeta emyaka 10 nga beesigamira hadisi y'essola. Kati omwana mukube embooko bwaweze 10 naye gino 7-8 tumulagira bulagizi tetukola ki? Naye bwegiwera 10 tumukube, kitegeeza ategeera. Tutegeregana obwongo bwe butegeera. Kati omukyalo oyo asiramuse ng'ayina ekirenzi kiyazaala mu Muhammadi, nga yamwenderako eyo n'amuzaalamu ekyana ekyo, kyekimugaba. Bange emabega we talina ayagira ki? Ab'eŋŋanda bakafiiri bonna, bataata be abato tebaliiyo, bali mu nzikiriza ndala, n'omuwala ali mu nzikiriza ki? Ndala. Naye kyansi gy'alina ayinayo ekyana kyekirenzi kiri mu myaka 13 kyeyazaala mu Kamaadi, kyeyazaala mu Muwada. Tegeregana amannya ago mazibu nnyo. Muwada,
kamadi sowali ramazani agaba jamada gwani nze sowali gwani nze jamada jamada lyaki gwe kiti kati ate bwolira kiti nti eyo yakika negwe kiti ekitebetebe kino gwe kiti kimimba ali kino kijamada lwaki okutumya ejamada tegerekana namanya mulonde amanya agasaana tulina amanya g'abannabbi tulina amanya allah ge yeetuumira terina welifiira tegerekana ng'ajja omulenzi oyo yajja naggaba imaamu tavaayo ne bw'aba asibye ebitambaala 12 tavaayo talina buyinza awo ekirenzi kino kyekirina obuyinza nga kigombera nga kigamba taata waaki atwala maama waakyo nti ebintu teekaawo ng'ekkanzu bateekawo kiri ng'ebbaasa ya taata bateeka mu maaso gaakyo byonna nga kibyezza kifuuse ekikulu kigabyani maama waakyo yalina obuyinza imaamu toyina bwina seeka ku kyalo tagaba mu kyalo oyo kasaabeera ne bwaba mufuti tamugaba kubanga omukyala alina agira ki amugaba waali ye mutabani we oyo amala tuula baba tebaliiwo bonna bwe tusanga nga waliwo omwannyina ebazaliganwa ku nnyaabwe naye nga bamaama bataata baaki ono omwana yamuzaala walala noono yamuzaala walala tuleeta omulenzi oyo naye omulenzi oyo ne bwaba wa myaka 3 gwe bazaligana n'omuwala ku maama waabwe nga waliyo mutabani wange ono emyaka amajamu olina emyaka situka mulaba ono yayambala ekanzu ya maama mwanyina ow'emyaka 3 bazaligana ku nnyabwe tagiraki ng'ono mwalimu omwana wa mwannyina ono yalina obuyinza atereeza bulungi nga tumwambaza ejjuba nga tumwambaza ekooti enkofiira ennungi mwatuulaawo yangu oyanjula awali taata bw'olaba mariyamu wafunga eyaggaba ye imaamu ng'olinayo abaana abo ddayo olongosa obufumbo bwo kubanga eyaggaba takulinaako buyinza bugira ki bukugaba tutegeregana muhammadi bw'oba wawasa omukyala nga bwoti bwewamuwasa ddayo mutuule ku mmeeza emu muleete alina obuvunanyizibwa mugire ki oyo talina buvunanyizibwa omukyala tagabirwa ba muziro ffenna tweddira ki gumu tutunuulira musaayi ogutambulira tutegeregana omwana wange ono mutabani wange ono bw'ona omuggyako omusaayi mwana wa mukulu waffe gufaanagana n'ogwange so nga kaaluma oli bwe bazaaligana n'omuwala oli ku maama waabwe musaayi tegifaanagana allah alina ebyamagero tutegeregana naye abaana ba kaaluma oyo n'abaana b'abazzukulu be balina omusaayi gumu kyava agaba maama sengaawo ono tetuleeta baluganda kuleeta lugezigezi imaamu tajja kuzimbagatira waka sokodde bali banakuwayo omutwalo ogenda onywemu sukaali naye wano obuyinza tobulina tutegeregana banyuma balina obuzibu ne bajjayo tugenda okuwasiza ne bakola okusala omusaalo fena waffe owaayo omusaalo ogwani tuguwani lwaki buyinza imaamu bunsalira tutegeregana eyo gye tugenda okujja amaka amalamu gano gye gavudde omusingi gwagwo
mulungi. Bwe gunajjanga omusingi mubi, bwe gunajjanga omusingi mubi, n'amaka gajja kufa, tegasobola kubeera na musingi ki mulungi. Tutegeregana bayimaamu, kamalize na kano saa ziro zigera ku nabiri, bayimaamu bafumbiza bawala baabwe, bafumbiza baana b'abaana baabwe abalenzi, so si abawala. Tutegeregana, oyo imaamu gw'alinako obuyinza, so si nti buli mukyala azze imaamu ng'ekjubo ssaako. Kyala ayinza okuba nga asiramuse naye ng'alina byennyina byazaala abaana we bali, byamusooka okukola ki? Okusiramuka. Bannyina ne bazaala abaana, imaamu toyogera, sirika. Kubanga abagabo omukyala oyo bagira ki? We bali. Abaana ba mwannyina bano be balina obuyinza, kati be batuula ekirenzi kyange nga kino kitabo kyange kigayima kale gaba maama wange tambulira ku mateeka gaakyo tokola bibyo kuba kino obuyinza mu buto bwakyo. Khadija tofumbirwanga ng'ewammwe si basiraamu, nga mutabani we waali gwe wasooka okuzaala gwe wajja mu ssomero nga ye omwana muki yakugaba. Topalapalanya ne bw'onookola otya, ojja kudduka ku namba olodde musange ng'atudde era gabe. Tutegerekana nekyo mujaye tunoonye omukyala tumugjeewa, ani amutuwa? Tubasa mukyala lwa langi ye, ayinza okuba langi agirina nga nayinza okuba ng'ayina langi, ayina empisa ez'obutonde, eddiini yagirina, tebamugaana kukola ki? Nereka kutunuulirako kiki? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Munsonyiwa bakeni nibudde bwedotonera sabudde bugenzi bano bwenzigulawo topiki eya buli omu bamuwe kale kemasembyayo ti omukyala bwe tumala omusiima bwe tutyo tumutegedde empisa ze bagenda omumutuwa. Ebintu bisatu biteeka okubaawo oba bina. Taata w'omwana waali yono atudde awo mu kanzu ye alinga ggaba nnyina. Leka kuku atudde awo alinga ggaba maama we. Naawe gumu oba oli mugagga olina emmotoka mmeka gw'osanga atudde mu ntebe awo aga taata w'owuyo geregane. Ekyokubiri mukyala ku mahale emitwala nga babuuzizaawo kinoomu oyinza bawali mulimu bana ng'abalanna abali abasingaawo tebabawanga ki ampa emitwalo 2 ne bakuba kaluuma akaama zaweddemu ne bakuba Nuruddin akaama nga zajja ki kale nzikiriza njazimuwa mu bbanja. Wa atu nisaa sadukatihinna nihlatan. Nihla ekigambo nihla kitegeeza buliwo, leka musuubiza kasoogama nti bbanja ova wano ng'endagaano erumye nti nze Yahya mukyala wange gwempasizza gundi ammanja emitwalo 5 nga nsayiningako agimunsasula ddi nja kusasula mu wiiki ejja. Tetugenda bugenzi sadukatihinna nihlatan. Amafuta bagana atutuusa oyagala mujjeko 10 ate lyomuwadde endala zisigadde mu mabanja ng'oliteekamu amaki
amafuta wazze okolaki muvuge boda mwe batwale sobe mpola mpola wali ku kkubo mukono mutufe kyema mwegazanye ebatwale tojja ku mukazi sente ze tegeregana aya fa in tibina lakum minhu shay'a fakuluhu kyomukazi bwakuwa ku maharege nga omutima gwanjulu atola amazima zomusikirako mukadaali we aba asiimye akuwe mukazi wattu agenda okwezi talina kyakkola ate ogambye amafuta gagizeeki akakazi katto kakwata mukasawo nga kajjamu kalikuwa akubanja nasindika omwana asooka n'abanja abaana bana n'abanja abaana 6 naganzeme muvaako niyo mbaka yagamba nti omusiraamu yenna awasa omukazi ku lw'amahare gamusalidde ng'enniya ye mulyaza amaanya lunaku lw'enkomerero allah amuzuukiriza mu benzi okategerekese bw'ogamba obukadde 5 nga tobukwatanga nako leka kubuguyalako nja mumuwa nga sizina kuba kyogenda okwenna nga tomanyi nkomerero yakyo bw'oli kitegeera togenda kuziddayo zikwatako tutegeregana muwa amaharege teekawo abajulizi bameka 2 kano kekasembayo esente z'omwami kaluma nkabagambe esente z'omwami zize ne mukyala we n'abaana baabwe sente z'omukyala zize n'ab'eŋŋanda ze wangi nabwo onagani sikubye nnyo omukyala bw'aba n'akasente ke kaba kake nakulowoleza baŋŋanda ze bw'otovuba zakutwala eki obbye eno maali ya mukazi siiyo bw'oba oyagalako musabe buki mutima omulungi gogamba transport tannemye olinayo 5 zimpe sobola kusanga kasooke asanga wefulukuta otoolamu bye subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk tekamazaako kale kajja kumala sijja kwongerako kalala. Salamu alaykum.